nammwe abaana abato bw'oba onyize tolowozanga kyakuffa. Nnaku zino tulina abaana abetta, tulina abaana aboonooneka ng'agenderedde. Abaana banywa enjaga n'agamba ngenda kunywa enjaga mami alabe akirabe naye gw'oginywedde bw'onoosanga asabira ono ntana kyagenda kulaba. Ffe tuli bagumu, tuleka anywedde enjaga nebanga gwebonyabonya. Kale bitulumamu naye singa gwe. Mwana bamukola akantu katono n'agali kannyo balagi, bamukola akantu katono nnyo n'akola kiri ekinaanyiiza maama, n'okola kiri ekinaanyiiza taata oba ekinaanyiiza abazadde. Abalala babakuzizza ebyejo tibagambwako, bamugaana emmotoka n'agenda yeetuga. Mwe abazadde embeegayiridde, mukkirize mubeere bazadde n'abaana babeere baana. Temukkiriza baana bammwe kubeera bazadde bammwe. Amakulu gaakyo temutwala biragiro by'abaana, abaana be balina okutwala ebiragiro byammwe. Kiwandiike, totwalanga ebiragiro by'omwana. Weewaawo tulina okuteesa naye tandagira. Waliwo azaala munne ku babiri ate si wakubako kalulu yenze. Kale abaana mbakubiriza obutalowozanga birowoozo bibi. Ogenda okwekanga ng'oli muri habu, wali oyagala kikola kulumya abazadde bo, naye gye kikutuusizza gwanyigirizibwa, gwalumizibwa, gwafiirwa amawugwe, gwafiirwa obulamu, gwayonooneka. Ogenda okumaliza nga tokyaddamu kutereera. Always absorb the challenges with positive vibes. Ekigambo ekibi bwe kijja gy'oli manya oli wa value. When you are challenged, it's because you are strong. Weak people cannot handle challenges.